Muwanguzi Godfrey omu ku baana ba Kafeero DNA be yawandula obulamu bwakyuse munnange. Bruno K yabikoze byonna so ngenda kubeera nga mbikutuusaako bannange bambi abadde mu kweyagala omwana muwanguzi. So nga ate wali Miriam Matembe omukyala bannange naye ali mu kweyagala akoonyeemu munnange ate dansi. So nga ate Rema Namakula kosa n'omwami we bakyekoze munnange ate beeraze amapenzi mu katambi. Bamutejaminati sinza kujaminati yugi wabula kansuke nkutegeeze nti w'obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogimpeere like kosa ati n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Tandise munnange ate n'akatambi kano Muwanguzi Godfrey baamuggulirawo munnange ate akawunti. Jjukira nti nno Bruno K yafuba munnange ate okukola kyonna n'aba ng'ayamba omwana ono ng'amuyita munnange ate ku kiboozi ensi nesobola okubeera nga emuyamba. Bamuwa ne smartphone, bamuwa iPhone, bingi nnyo bye bamuwadde mwana mulenzi ono kw'ossa n'ettaka n'akasente akaali kaweerako ddala. Era nga bw'ogezaako okulaba bambi mu katambi kano kalaze nga ali mu kweyagala. Kuzimbira yaki fani atuzimbira sibaddewo ng'asaba okulula ebireese kubanga oli wabula bamuweerako ekira. Naako akatambi baali nga bagenda munnange ate ku kiboozi n'atuulako mu mmotoka ya Bruno K. Yogera nno gwe mukisa gwo kwanga oli muki? Gwe mukisa gwokka nga ndi wamu ne Mr. Bruno. Ng'oli mu mmotoka? Mu mmotoka ye. Mukama w'amaanyi. Yayogera bw'atyo nga musanyufu nnyo. Muwanguzi Godfrey omu ku baana ba Kafeero DNA be yawandula esayidi eyo. Weebityo bambi it was so amazing, so blessing okubeera nga munnange ate omwana ono oba mwana mulenzi ono nga obulamu buli mu kutambula. Oboolyawo yali yaggwamu essuubi naye kaakati akamwenyumwenyu munnange ate kwe kali ku matama esayidi eyo. So nga nkwongeddeyoko omukyala munnange ate Miriam Matembe jjukira nti nno ebyamutuukako wabitegeera. Era ne bamuwa beyiro n'asobola munnange ate okubeera ng'avaayo mu kkomera gye yali. Kaakati nno akatambi kano kalaze nga naye ali mu kweyagalamu. Obulamu munnange ate bwa kiseera. Ssebo naye agambye nti nno nedda leka nnyenyeemuko munnange ate ku mazina wano mpola mpola. Omukyala munnange ate Miriam Matembe kw'ossa ate n'omukyala Dr. Sarah Birete
babadde bonna era nga bw'olabye munnange ate Rema Namakula kw'ossa n'omwami we. Rema Namakula yakamala okuvaayo okuyirizinga munnange ate oluyimba lwe Onzise yalukoze ne mwana mulenzi munnange ate Dax Vibes. Kaakati nno ekibadde mu katambi kano itowooza challenge ku mukutu ogwa TikTok nga bw'ogezaako okulaba. Toyinza butavimba kigambo ne wabanze gwe yalonda yenze siyinza bintu munnange ate bibadde bya mukwano wali mpolampola nga bw'olabye Rema Namakula kw'ossa n'omwami we omwami Dr. Amuza Ssebunya. Bw'obeera nga weegenderezza gwe omulundi munnange ate ogusoose okubeera we bati nkugambye nti ebadde challenge mu luyimba lwa Rema Namakula Onzise. Bw'obeera nga tonnaluwulirako genda kati olusange munnange ate ku YouTube oluyimba lwa Rema Namakula kw'ossa ate ne Dax Vibes Onzise olupya obutasubwa munnange ate update yonna eri Rema Namakula making sure nti nno osubscribinga